Dr. Fiona Tuhebwe, musawo Munnayuganda eyakuguka mu ndwadde enkambwe ezazajjanjaba okwetooloola Africa, ng'akolera wansi w'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization. Ku ntandikwa y'omwaka guno, Dr. Tuhebwe y'omukuba okugwa ekitongole ky'ensi yonna be kyasindika mu ggwanga lya Congo Brazzaville okusobola okusomesa bannansi b'eggwanga eryo ku bulwadde bwa COVID19 n'engeri gye basobola okubutangiramu. Eno gye baakamutemera nga bwe yali omu ku bakozi b'ekitongole ekyo abaana abaali bazuuliddwamu ekirwadde kya COVID19 ekyaleetawo ensasage mu bulamu bwe era nga akaseera kakanyumya nga lutabaalo. Nga tumanyi 80% balwala obulwadde nga buli mild awo bwa COVID, ng'ofunamu ka flu. Nze nali sina flu, nali sina temperature, nali nina koofu yekka okusooka. Nentandika okufuna omutwe naye nga manyi kijja kuyitawo. Ng'embeera yeeyongedde okutabuka, bakama be baali mu kutya okutagambika olw'ebbula ebikozesebwa mu malwaliro mu ggwanga eryo, era ng'engeri yokka gye baali basobola okutaasamu obulamu bwe kwali kumwongerayo mu ggwanga lya Germany. Nagenda kati okulwala ennaku nga zigwako, by the end of ennaku nga 5 awo nga ntandika okubeera obubi nga sisobola kussa bulungi, nga sisobola tambula long distance, nga bwe njogera ennyo nkoowa. Bali balina okuleeta ennyonyi ze bategeka okutambuza abantu ba COVID. Suddenly I'm coughing. Ono atusiigidde ekifaananyi eky'embeera gye yalimu ng'atuusiddwa Girimaani n'engeri y'obulwadde gye banafuyamu ebitundu bye eby'omubiri ebiwerako. Basanga nsigo zange ziri affected. Kati ensigo ziyamba mu ku regulating blood pressure. Kati ekizibu kirala kye nali nina kyali kuyimirira. Nga bwe nyimirira nga mpulira nina kamunguluze kubanga blood pressure eri wansi nnyo. Tuhebwe yamala kumpi emyezi 3 ng'ali mu karantini mu mawanga ag'enjawulo era ng'atubulidde engeri gye yanyigirizibwamu embeera ekyamuleetera n'okufuna obulwadde bw'ebirowoozo kiyite depression. You can either run mad or get into depression. I got into severe depression. It can affect your nerves. Anyway, COVID can affect the whole body. Omukugu ono mukadde kana ali mu kutya olw'engeri bannayuganda gye beesuuliddeyo gwa nagamba wakati ng'obulwadde bweyongedde okweyolekera mu bifo eby'olukale bannayuganda gye basinga okuŋŋaanira. Essuubi lyaffe liri mu communities, mu bantu balina okuyiga. Waliwo a big problem gye tuyita infodemics, wrong information. Naye kati oyingira mu banka nga watu tebalina masks. Kati tuyingire mu community transmission, twali tetugirina okusooka. Kati community transmission, kati owulira omuntu afudde wano, Rubaga simanyi afudde, yabujjawa. Bw'owuliriza emboozi y'omukyalo ono tolema kwennyamira era nga ye bannayuganda bawadde gabuwa okwekuuma bokka na bokka nga bagoberera ebyo byasibwawo minisitule y'ebyobulamu. Moment we reduce the transmission, obulwadde bujja ggwako. 14 days people are negative. If you don't get in touch with the people, then you don't get it. So we need to reduce transmission as much as we can. Ndi Julius Kafuluma, neddeyo Kyaligonza ku lwa Bukedde TV.